Naam Sheikh. Naam. Sheikh waliwo ekigambo nnaku zino kyempulira. Naam. Ekigambibwa nti behind a successful man there is a woman behind him. Seeka ekigambo ekyo okyogerako kino ddala mu mbeera y'eddiini. Essebo njagala tudisikaasingemu olwaleero tulabe. Naam. Alhamdulillah. Kakati Sheikh, sallallahu atulungamye. Moto eyo eddiini yawaffe eno ndowooza nti ekubiriza abavubuka kuwasa nga bakyali baana bato. Wabula ekibuzo kiri nti omuvubuka atuwuliriza yandiwasizza mukyala ki? Mukyala ki asaanidde okuwasibwa ateekebwe waka? Kubanga emoto nga bw'ogiwulira, not a girl, no, but a woman. Buli musajja yenna ali obulungi emabega waliyo muki? A woman. And that woman must be a mother. Ateekeddwa okuba nga maama. Bw'ataba maama, she must be a lady. Mukyala nga tumusuubira okubanga ali mu foomu obanga enkwata ye y'ebintu abikwata nga maama bwe yandibikutte. Kubanga a mother, she is the only lady or woman ayagala okulaba omwana we ng'ali mu buwanguzi. So tukyasobola okwefalinga ku Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Wamma bw'amala okutuuka emyaka egiwasa newankubadde nga mukyala ye yaproposinga gyali, she was Khadija, ng'akozeeko naye ebbanga n'alabira ddala nga olulenzi luno lwesigwa. Bw'omuteresa ekintu akireetanga bwe wakimuwadde amutadde mu ssente empitirivu naye nga Muhammadi tajjaamu yadde n'ekikumi. Omukyala n'alabira ddala nga mu butuufu yandibadde afuna connection n'omulenzi ono. Era Khadija yaproposinga. Abamanyi bangi ababimenyaamenya ono najja nala nti yayita kitaawe omuto n'amugamba nti omwana ono Muhammadi mbadde njagala mugamba bwenti ne mweti. Amugamba nti omwana wa kitange. Kubanga ku mulembe ekyo lwe kyatandika baali tebalabangako marriage yonna yali ebaddewo ng'omukyala mukulu ng'omulenzi muto. Todolaba emoto egenda ku bakyala abali mu ntegeera bwetyo. Si bawala. Newankubadde nga sallallahu alayhi wa sallam yatukubiriza mulembe gwaffe okuwasa abaana abato. Tukubiriza abavubuka okubanga bagoberera obufu bwa nabbi waabwe sallallahu alayhi wa sallam abatakirinaamu buzibu, si byampaka. Bagende banoonyeeko ku bakyala abo abalina ku mitwe nga miramu. Then bajja kuba basobola okuyiriba n'ensi eno batuuke mu buwanguzi, kubanga abakyala abo bye balabyeko bingi. Seka abakyala ba mugaso newankubadde nga arrijalu qawwamuna naseko omukyala asobola okuwabula Allah bw'amukuteeramu barakati byakuwabudde ne bibatwala mu buwanguzi. Be bakyala abo asobola okuwa amagezi ne gakutwala ku buwanguzi. Omuwala gatasobola kukola ki? However much ne bw'aba asomye ekyenkana ki gakyali muwala. Era twandikubiriza buli mulenzi yenna agenda okuwasa anoonyeyo kinnamwandu newankubadde nga bannamwandu ate balimu empeera mpitirivu. Seka bannamwandu balimu empeera mpitirivu si lwakuba nti balina laavu mpitirivu. Allah akyasobola okugerera nnamwandu n'omuwasa nga wamma abadde akyalina omutima eri bbaawe yafa. Era bingi by'olina okugumikirizaawo kye kikuweesa empeera ziri. Si lwakuba mbu omuyambi obuyambi okumujja ku lujja oba she is not a lady oba a wife material. Buli kimu aba akimanyi era ng'asobola okukulabirira. Naye kyasobola okuwangala naye even more than 10 years nga teyeerabiranga bbaawe. Oyinza n'okuba nga buli kyonaakola mu bulamu bwe gw'okulooza nti olina omwerabiza bbaawe ng'omujjukize. Anti bw'omutwala awutu baamutwalanga awutu. Bw'omugulira bwa ice cream ogenda okulaba omuntu gw'ogulidde ice cream ali mu kwekaabya. Anti ate gwe kiki? Omugulira mu kyomo. Bamuleeteranga mu kyomo. Oba uli akantu akashekhe agamba bba wange yanguliranga mu kyomo w'engamya. So nabbi waffe teyatuwa amagezi ga kubanga tunoonya abakyala bagagga kyekyokka. Era eno message egenda eri abakyala abagagga abandiwulidde nga beetaaga naddala kati nga tetunayogera ku bakyala abagagga balinamu nsamu eno umma. Tutandikire ku bakyala abakuliridde mu myaka nga boonoonefu. Seka abo abakyala basse umma
nnyo kituufu. Kubanga bali ku baana baffe abavubuka nga bakulembeza ssente, kubanga akimanyi nti abavubuka olwedde olwali tukulemera tebaagala kukola. So bw'afuna wagenda okujja iPhone 17 nga just kimwetaagisa kujjamu ngoye zonna yeevulunga ennakyalo oli, ekyo kitono nnyo gye bali. Era amwesala bulungi nnyo ne bamubalira obusente bwonna ne babumuwa. Najja bayitamu nga akuta iPhone 17 nga n'okwevuga akola ki? Ali ku mmotoka ya Sugar Mami gye yamuwadde. Tetuli ku lulengo lwabo bakyala, era tetuli mu kwogerako abakyala boononefu. Era bandituyambye ne beesonyiwa abaana baffe. N'abaana nabo ne bazuuka ne baddamu kuusa. Kubanga abakyala boononefu si kyokka bajja kutta emitima gy'abaana bagisse n'obulwadde baki? Balwadde. Ne twogera ku bakyala abalinamu ku nsa. Bw'owulira nga mu butuufu omutima gwo wandibadde mwetaavu, ng'owulira waliyo oyagala kufunayo omuntu, kale katugereze mu myaka emito. Sooka owangaale, tonoonyeza wala, noonyeza mu bantu b'owangaala nabo. Kubanga yali enkola ya nnabbi waffe ne Khadija, bo batyo baawangala. Yamala kuwangaala na muntu ono nasooka n'amulaba. Kyovudde olwaleera anaakola ekyennyuma ekyekyo agenda kigwako. Maziga meereere. Lwaki? Sheekh ofuna omulenzi nga muto nojja omutegeeza nti omwagala, n'agenda aliiramu banne nti nafunye omusama, alina ssente empya n'enkadde. Kati banne ne bamugamba nti ogenda kuli ezo. Najja mu bulamu bwo n'akola buli kimu nga gw'olabira ddala omulenzi alabika akwagala, wamma nga yayagala ssente. Naye ono gw'obadde naye gw'owangaala naye mu bantu b'okozesa n'okukozesa, osobola n'okufuna mu bantu b'okozesa. Lwaki? Oledde ojja omuntu obadde omumanyi bulijjo, bw'omutuma wali akomyawo ka balansi, bw'omwesiga mu kino atuukiriza, oyo omuntu agenda kuba mulungi gy'oli. Singa Allah anaakuyamba n'oproposinga gy'ali n'omufunamu emikisa. Era seeka mu ekyo abakyala abalina ssente ebiseera ebisinga be batera okuproposinga eri abalenzi be baagadde. Lwaki? Kubanga omulenzi tumusuubira okuba nga atya omukyala oyo n'ekitiibwa kyalina, nga bw'amutunuulira bw'ati aga ntandiika ntya, ye neetantala ntya. Ogutali musango omukyala okuproposinga, mweno umma si musango. So tubakubiriza ekyo, tebanoonyeza wala, kubanga bajja kumenyeka emitima. Sente bazirye bakaabe, omulenzi awangaale mu bulamu bwe omwaka gumu era sitirwadde mwakolekewo. Naye nga gwe wamufuna kuba ali oyagala kutebenkeza ibadaati zo wakati wo ne Allah, si kubanga ofune abasama ne bakuyitangamu ne bakufuula nnimiro. Mu mbeera bw'ekyo, ekyo wekijjira. Tugamba nti buli muvubuka yenna tukubiriza abavubuka bonna, buli yandyetaaze okubanga baadallah alina kyalagawo mu bulamu kyakozeewo, ng'era ali mu kwezimba, yeesonyiwa abawala oba yeesonyiwa abakazi, afune omukyala. Kituufu nnyo. Kubanga omukyala ono tumusuubira okubanga agenda tuvugira omulenzi waffe ono mpaka we tumwagala, era tumuggyemu ekikyasinza okuba ekirungi, tumulabe mu buwanguzi. Olwaleero mu mbeera bw'etyo Allah ajja kutuwa ekisinga. So mukadde waffe bwe twagalira n'okujjukiza baganda baffe mu mbeera emu oba endala nti baganda baffe bangi basuddewo obuvunaanyizibwa bwabwe, baleseewo emirimu gyabwe, baleseewo bye bandikoze kubanga beerabidde Allah gy'abajje n'obuvunaanyizibwa bwe yabakwasa. Allah bwe yali alina obuvunaanyizibwa bw'atematema mu Qur'ani, yakwasa taata obuvunaanyizibwa bw'okulabirira famire erimu omukyala n'abaana bazaala, ye taata Semaka n'akwata obuvunaanyizibwa bw'omukyala kyabudanga nti walwalidaatu yurdina awladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma radaa. Seka abasajja basanze obuzibu mu kulabirira abaana baabwe, si lwakuba nti tebasobola balabirira, kubanga buli musajja gw'osanga ng'akola ku guno omulembe, bw'omubuuza ekimukozesa ngamba esinga obungi akola abantu be babeere buki bulungi, babeere bulungi. Ekyo kiri natural kuba abasajja abo babatonda kukola. Bakola abantu baabwe babeere buki bulungi. Kati n'osanga omukyala olw'okuba bafunye obutakwatagana ate kati ku guno omulembe, abakyala okunoba mu maka g'abasajja oba heartbreaks zifuuse heartbreaks, kubanga kati heartbreaks ziringa malakul mauti, nti oyagala toyagala ejja kukola ki? Ejja kujja. Be bakyala olwaleero batufunye mweno umma. Bw'ofuna omuwala omuto at least suubira ekintu kimu, tagenda kufumba wuwo myaka emeka
bwana afumba ebiri ne jijjula agenda musuubira okugenda e Saudi ku kyeyo kubanga emikwano gyanyumya najo bamulaga nti ffe tukyeno tuli mu kunyumirwa ng'oli mu bufumbo omusajja tasaana kuleka kunyumirwa bulamu bwo ng'omuntu agenda obitunulamu ng'alina eno ekyana kiyonka kino kikaaba eminyira gikulukuta be baana baffe be tulina olwaleero kaakati sheekhe njagala okulaga nti bakadaama bali ku levo yaabwe oreda avudde mu bufumbo agenze bweru kukola n'agenda akole najja akwata abaana be yava nabo ewuwo nga wali okyasobola okukwata obuyambi obubawe n'aleka ode waka n'agamba maama we nti abaana bange tokkiriza taata waabwe okujja ano okubalaba ne waaba wafiizi wawe temumukwata agenze nokolerera 900 buli mwezi 9 egyo bagenda ogimuwa okugisindika e Uganda nti gikyawera 9 n'akwata abaana kukakasembu naye asobola obbalabirira asobola okukola kyosobola okukola n'abateeka mu ssomero ng'essomero fiizi basasula 8 bali abaana aba mu ttaamu ey'emyezi 3 akwata 800 emirundi 2 n'agisasulira abaana era ku ssomero bamumanyi nti awo kadama afa ajja kusasula era oluusi bagenderana ku looni ayagala kakasa ggwe eyagenda okukola mu myaka 2 abeere bulungi akulage nti yali asobola okubaawo otali akomawo emikono alina mikalu ng'ekyamanyi kyalina okuva e Saudi gye yalaga ne mu nsi endala simu bw'anaakomawo egyo emyaka 2 agenda pulaninga kuddayo kyovudde olaba taata tukubiriza abaana bonna abalina bakitaabwe nga bakyasobola obbalabirira babafuule bakitaabwe mikwano gyabwe kubanga tebagenda kuddamu okufunayo taata mulala alinga oyo obulamu tebusobola kuwaayo taata mulala mu bulamu muno alinga oyo gw'obadde oyina however much abadde mubi kyenkana ki gy'oli so tujjukiza baganda baffe batwale obuvunaanyizibwa bwabwe balabirire abaana baabwe be bazadde mu bakyala abo n'abakyala ne tubasibirira okugumikkiriza seeka bw'obuuza bamaama baffe abali be tulina olwaleero n'omubuuza nti maama eno ennyumba mwe tuli olwaleero amatiribona wano we mwatandikira ne taata ajja kugamba nti nedda twatandikira mu kayumba nga kalinga kasiisira nga n'obulamu bwakuyiiya twagisulanga olumu ne tunywa obuugi olwaleero kwe kutuuka nomuze nti maama taata teyali musajja mubi gy'oli kubanga gwe ng'omwana maama wo mulungi gy'oli naye tokirowoozanga nti maama wo yali mulungi nnyo gye eri kitaawo ngera bw'otalowooza nti taata wo yali mulungi nnyo eri maama wo naye era maama wo sitiru ajja kugamba twagumikirizanga kwe kutuuka ku levo kwe tuli ki olwaleero essaawa zino tokitegeeza nti ebizibu tebyajjanga ebizibu byajjanga naye ne tugumikiriza kwe kutuukayo tuli olwaleero tuli ku mulembe ng'abakyala be tuli mu kuteeka mu mayumba gaffe n'abavubuka be bali mu kuwasa naddala abaana ab'obuwala abaana abawala abato gye twatandikidde mu kubiriza abalenzi abaagala okuwasa kati buli awulira nga ayagala kutebenkeza bufumbo bwe nakubaako na levo kwatuuka anoonye ku bakyala abo abaalabyeko eddensi eno namwandu badivorced woman abo babagobagoba baanobyeno byedda mu bufumbo mulundi sigumusa 2 oyo ensi abaagirabye seeka omukyala ye muntu asobola okulaba ng'omunyumiza buli bbaawo kyakkolera nga ye namwandu ye yalemererwa obufumbo n'awulira nga omutima gwagala kwabika kubanga yagala kujja wooli bagende bababuuzeeko seeka omukyala kizibu nnyo okubuuza omukyala eyalemererwa obufumbo gw'omuwala n'omubuuza nti mpa ku magezi bawanga mpisa bwati ne bwati agamba ekikuba agenda kugamba nti nobayo kubanga ye ewiwe byakola ki tulina kaida egamba nti faqidu shay'in la yutihi tosobola kusaba muntu magezi ng'ate gw'omusaba olaba gwe tagalina naye wallahi seka abantu bali mu kupositinga ebirungi bye bafunye mu relationship era abaana bawala jjana bali mu maka g'abasajja eyo basuubira okubanga bano abaana ab'obuwala abali mu kupositinga essanyu lye bayitamu apositinga bamututte Dubai naye lwe baamukuba oluyite yapositinga kati gwe nekikulowoozesa ndi balabika laavu ebatta seeka obulamu bwa relationship abantu gye bajjamu olwaleero mu bufumbo ye yunivasite yokka erimu essanyu nga bwe muba mwasanyuse buli omu awulira nga ayagala kufa lwa ssanyu ye yunivasite yokka erimu ennaku nga bw'eba yakukutte bwetyo owulira nga omutima eguyuza notuuka n'okwebuuza mu mutwe ti nawasa jjini naye nga muntu olwo ng'atabuse n'ogumikkiriza ne wajjawo akalembereza ne mutambula ne wajjawo rahma ne mutambula
obuwanvu n'obukko buli mu relationship, and that's marriage. Abantu balabira ddala era nga balowooza nti mu bufumbo bw'ogendayo nze seekaatiiki era nsuubira okubanga omukyala gwe mpasiza agenda kusigala nga mpita seekaani ne lwali kuyita atiiki ng'ate tasimayiringa lwojja okumanya nti abakazi bazibu nga nakuyita atiiki wa myaka 10 n'egi nti mpisa otya timpise gwe atiiki olwo nno ffe eno boosomesa bwe tukulaba tugamba seekaatiiki wuuyo ne tusanyuka n'amavivi ne tugateeka ku ttaka era dde sheekh muli mutya bahajja otubuuzako sheekh ewaka nga bakulabanga bebi gwe nno gwalabirira amaka gwe bayisa bwe batyo so Allah atumalire. So tujjukiza baganda baffe bonna obuvunaanyizibwa bwabwe kikulu mwene eddiini si kirungi kusuulawo obuvunaanyizibwa si kirungi yadde nakatono eseka banoba ate abanobye tubakubiriza bukubiriza seka buli muwala ali eyo nga musanyufu n'emyaka gye kubanga akyadigida n'ensi tumwebaza bagenda tuuka okwagala obufumbo nga tebukyakola ki era tujjukiza abasajja twongera obubajjukiza bwe kibanga bwekito yelevo kwe kyatuusa twongera okujjukiza abasajja bonna buli ayagala okuwasa tukujjukiza era tukutegeeza nti weesuneko tuli ku mulembe nga kati mwafuuse babbula gold seka abasajja kati bafuuse babbula omunoonya bangi naye ate batono nga bwe yathabata rasulu sallallahu alaihi wasallam tuli ku mulembe nga abakyala era kozesa embeera y'okumanya nti tuli batono ofune omukyala agenda okukola eddiini ewaka ku biragiro byo era ng'omugamba nti munaye wange essala tebajoosa okujjako Allah lwakutadde n'akukkiriza oyose ekyabeerewo ng'akimanyi ne bw'anaaba mulungi atya mu kunoonya obufumbo kwabadde atawaana nakwo ajja kusaala ajja kusiiba oluvannyuma mu mbeera y'okubanga yajjira ku mbeera bwekyo oluvannyuma ajja kutandika okukola Allah amusiime era baleme kulowooza leka kwagala muntu gwe kimanyi tatya Allah talimu yadde n'akatya Allah naye nga gw'olaga nti kweyo kwofiira ku guno omulembe nga mwafuuse goldi naye nga musazeewo kweteekateeka mu mbeera egamba nti ate kakati nze mwegayirira waliwo abasajja nga seka obwa sekibotte buli mu ye munda sekibotte omusajja muga nti funa omukyalo maga ani kakati sekono mwagala nnyo yadde shiriki naye ajja kusaala kanjira ngumikkiriza la wa rabbi samaa bw'aba tayambala bulungi totawaana mugambe nti okwambala obulungi ddiini bw'oba okkiriza ne byenkugamba bo nga balina obukwakulizo bwe babateekako owasa omuwala n'agamba nti sheyi nze akakwakulizo njagala tukateeke mu marriage certificate tonzizaako era bw'olinzizaako ebyange nawe nga biwedde naye kati tukwata obukwakulizo omugambe nti bw'olyambala emmini oba ne musanga nga tobisse mutwe ng'ofulumya ebweru w'ennyumba nekino ebyange naawe biriba biwedde. And that's marriage. Abantu bali mu kugiyisaamu amaaso bali mu kukola bye baagala nga balowooza nti basuddewo obuvunaanyizibwa seka tuyinza okutunulako kuzimu ku mitawaana abakyala bano abanoba n'abaana b'abasajja ne babatwala ewaabwe okwerowooza nti basobola obbalabirira gye basanga omutawaana ogusooka seka bw'owasa omukyala ng'alina abaana nga n'eddiini ntono kuba seka saagala kukulowoozesa nti eddiini gy'olina n'omusajja atuwuliriza ali eyo gy'alina ajja kuwasa omukyala ono kuba amwagala era amugaa nti tekirina buzibu jangu n'abaana bo abaana batuukeyo batandike obbaliisa akakanja olw'obugayavu bwa kitaabwe n'obalowoozesa nsi be baana abazaalibwa mu maka muno omusajja abayisanga banaku naye nga gwe taata waabwe oli eyo okalaatidde twagala okubajjukiza nti kullukum ra'in buli muntu mummwe mulunzi ate era agenda kubuuzibwako ebyo yalonda abaana bano wabalekera omukyala kituufu yeepankapanka nakulaga nti asobola obbalabirira wamalirira abaana bano balekera omukyala abalabirire kubanga okuba mulekera si bwe buzibu naye okakasa nti wabamulekera abalabirire asobola obbalabirira era bw'anaamala obbalabirira kikye tugenda okufuna mu result nga abaana bano bakuze tugenda kufuna abaana bagenda kuwasa bakyala bafumbe mu bufumbo oba we are training them to get divorce buli lunaku olukya n'oluziba divorce zifuuke divorce kuba bye bakuze balaba maama akuze atulabirira abakyala nno bayambyeko ku baana baabwe okuwala n'abakitaabwe omukyala n'ayogerera mu maaso g'abaana baazaala
ng'abagamba nti temunyumiza mbwa ya kitammwe. Lwe bamunyiizizza n'abajuliza sukaali gwe banywa nga tataabwe bulijjo wali omugula nga n'omukyala yennyini tomubuuzaako nti gwagula sukaali wano. Naye olw'okuba nti bo obutonde obwabwe bwakulangira yensibuko yaabwe olwaba agenda baganze temumanyiira kitammwe yazinkolera wali mulabye kubanga nga mpeereza sabbuuni bw'olwo ali ku baana abalaganga bwafaayo. Allahu akbar. Allah be bamaama ku guno omulembe. Saba Allah atumalire atutaase embeera bw'ekyo ne baganda baffe abasuubira okuwasa baddeyo balivaizinge mwene eddiini. Nabbi Allah bwe yamuwa Khadija Sheikh yatuuka mu buwanguzi bagaggawala nnyo kuba omukyala yalina bigendererwa bya mitima mitukuvu omutima mulongoofu baatuuka wala nnyo ng'oggyeko nnyaffe Aisha ojja kusanga nga abakyala nabbi bayawasa abaali abato ye nnyaffe Aisha abasigadde nga bajuwairiya baani baali bakyala abakuliridde mu myaka abalina n'ebirowoozo ebirengera ewala nga at least basobola okudrivinga omubaka waffe ne bamuteeka mu layini bwe bamwetaaga Allah mwamwetaaga. Mashallah mulimu abakyala balungi. Ensaka gye bali hatta ne ku guno omulembe bakola ki gye bali naye obuyaaye bususse mu bavubuka obuyaaye bususse nabo bennyini bafuuse bayaaye. Era seeka akabenje akali mu kuwasa abaana ab'obuwala ku guno omulembe omuwasa okimanyi nti weetulisizaako bbomu era omuleeta ewaka ng'okimanyi nti mu myaka 5 musuubira oba tomukola ki kubanga kati bafuuka bagundi ate balina emikwano abawarabu bajja seeka abaana basanze obuzibu mu bawarabu juzi omwana yali anyumya okwo ng'agamba nti baba abo bebayita bababa mu biyumba gye bakola babakozesa era weewunya omusajja omufumbo ate omukyala agenda akole seeka omukyala bw'omutanga n'agenda n'akola nze nandirowoozeza nti oba si mu bubi naye netwalakayo wandi gimuwadde kubanga bw'anaatuuka ku kyeyo agenda kuba takyali levo zo akwata 9 gwe waka ku kameza alekangayo emitwalo egi ng'ate n'olumu obagamba bakozeseeko omutwalo baguleko omukene wa 5 emmere mweri mu nnyumba baseevinge afuna 9 bw'amala otuuka yatandika okulaba nga gwe toli levo ze n'akutunuulira otandika okwogera byogera nga laba takutegeera kati weebale nnyo suubira ogenda ng'agenda kudda nga gwe tokola ki omutima gwakyuka nga gwafa ate atojja mufunamu bulungi mu mbeera bwekyo tukole nnyo abakyala baffe tubatebenkeze ate oluvannyuma tubawe waleme kuba anajja mu bulamu bwabwe bbawa abalowoozese nti ffe tetulina kubanga sheitaani gy'emikisa gye yeeyambisa okutunafuya n'okutukendeeza walhamdulillahi rabbil aalamiina. Barakallahu fiikum. Fiika Sheikh. Naam Sheikh, tugende mu maaso. Kakati mukadde wange mu mbeera bw'etyo kituwa kyakuyiga ki abantu bedda emitima gyabwe bayambalanga engoye engoye ezo bw'oba ozirabye si ze ennungi eziri awo ziri mu mbeera gye zaabeerangamu ku ngoye ze tulina olwaleero wamma ng'emitima gyabwe myerufu miyonjo tebalina bukukuuzi ku mitima. Lwaki banoonyanga Allah waabwe basiima tebaayinangawo nsonga yabaleeteranga mitima mikyafu kutuuka ku jjaffe olwaleero ate olwaleero seko mulombo kwe tuli olwaleero ffe tukyasinza okwambala engoye ennungi. Sheikh omuntu akuba akakanzu ke nga kanyirira n'akuba essuuti ye ng'enyirira naye nga omutima mufu tasobola kuyamba baasingako tasobola kubaako n'abantu bakolera birungi yani nti ng'omutima gwe gwafa gwe mulembe kwe tuli olwaleero. Saba tabaraka ismuhu atukuze emitima gyaffe twambale bulungi nga n'emitima gyaffe nga mirungi. Saba Allah tusiime.